ozamba tugenda nokulaba ensonga ez'enjawulo mulimu ne ya Nigeria government yayo ne South Africa ziganye okukwatagana ku kirowoozo Nigeria kye yazze nakyo nti abagwira aba Nigeria abagobeddwa mu ggwanga erya South Africa be baatutte n'ekisubi ku liiso nga na bugisi mufungize waakiri emaali yaabwe gye baaleseeyo baweebwemu ensimbi. South Africa eyogera ki? Tugenda kubiraba. Kyokka ku nsonga z'enteeseganya wakati wa Iran ne America bakaanyiza bawummulemu mpaka ng'okuziika kuwedde. Ani aziikibwa tugenda kubiraba. Kakati leka tutandikire wano munnange ennaku kakati ziweze 2 kasookedde bannansi mu ggwanga erya South Africa bakyoma ne beeri omuguju wakati mu kwagala abagwira naddala nga bali mu nseene ya South Africa mu bumenyi bw'amateeka baveewo badde okwaboobwe naezo nsi gye baava ate tebalinayo kye baakola badde ewaabwe. Nsalesale yabadde wanga ennaku z'omwezi 3 mwezi oguwedde bwe gwabadde guggwako gugwa Ssebaaseka. Kyokka era waliwo okwekalakaasa okwalabiddwako mu bitundu eby'enjawulo munda mu ggwanga erya South Africa. Badde njogerako ne mutabani wange ali South Africa eyo nti bo gumite tebaavuddeyo naye sebeera byakwekukuma mu mbeera y'engabi eyeewalaawala yeekaluba ennyama. Yenna ntegeezezza mbu ensimbi ntono kakati mu South Africa naye mbu buli lwe zikendeera nga bannansi beeri omuguju mu mbeera efaanana bwetyo mukati bwavu bwe bubaluma ye bwantegeezezza mutani wange ali South Africa maze emyaka nga 10 kakati oyo n'abafaanana bwe batyo beekukumye waakiri ekyosi kimala okuyita naye nga waakiri kyategeerekese nti abantu abasoba mu 2.5 nga bonna babadde bagwira okuva mu mawanga ag'enjawulo nga ne Uganda kweri bo bagondedde ekiragiro kino ne bamala badde okwaboobwe kubanga munda mu ggwanga erya South Africa bagendayo mu ngeri yannakyeyitize ng'ezzimu eggumba. Tewali yabayita tewali yabawa kiwandiiko abalala bye baabawa byaggwako dda kubanga baali bagenda ku nsonga za njawulo ate ne bakola nsonga ndala. Kakati abo 2.5 okusinziira mu biwandiiko ebirabwako mu ggwanga erya South Africa bo ekintu baakitadde. Nigeria okusinziira ku ministry ey'ensonga z'amawanga amalala abadde spokesperson Kimiebi Ebienfa agenda bano balimba aba South Africa bajja kusasula abantu baffe abaavuddeyo. Waliwo aba Nigeria balabiddwako okusookera ddala kyategeerekese nti aba Nigeria bakunukiriza ddala mu 1,000 be baziddwa ewaabwe naye waliwo n'abalala abakyekukumye ku embassy y'eggwanga lya Nigeria mu South Africa. Abalabo awo we balidde cover kubanga awo baka munnange tewali nnyayinza kukwatako. Kakati bano abalabiddwako baga nti abange twajja mu South Africa emyaka gisoba ne mu 10 era bye tukozeemu weebiri. Emirimu abalala babadde batunda ngoye batunda maduuka ga kyakala abalala balina ebyenjawulo bye babadde bakola okumala emyaka egyo gyonna. Kakati bwe babagendi mudde okwaboobwe tolina kyotwala nga bwe wajja bw'ogenda kaduuka kaggale bw'oba oyagadde bw'oba toyagadde. Jjukira omulembe gwa Idi Amin wano fe abaaliwo nga tuli bakulu twakirabako era seba abantu bagaggawala oba baweebwa ensimbi newankubadde nga abantu abamu ate baali tebalina nnyo bumanyi ku bizinensi ezaalekebwawo abayindi nga Idi Amin abalagidde bave kuno badde okwaboobwe. Abantu sebo beetuga ebigambo byayogerwa ti abayindi wano sebo bagenda abamu ng'agenda avuga ne famire ye n'agisuula mu kiyira byayogerwa.
bigambo bibeera mu mbeera ez'enjawulo. Abalala ne baagala okwetuga kubanga babagamba nti ennaku ze babawadde ogenda nga bwe wajja. Kati ne mu South Africa eno bwe kibadde. Naye omulembe ogwo wano gwagaggawaza abamu, ate abamu ensimbi ne zifuuka za kiyitamu ne zibayitamu buyisi kubanga tebaalina bumanyirivu kusobola kuddukanya maduuka ago. Era baagenda okumaliriza nga edduuka eribadde erya sipeeya omuntu ataddemu menvu. Mulembe ogwo mugujjukira? Abaaliwo bakulu bannange awo mugye ensanvu. Kaakati ne mu South Africa era newankubadde nga bizinensi zino zalekeddwayo, waliwo abalowooza nti aba South Africa abasinga obungi banafu, baluboje, baagala kukolererwa kubanga bano abantu abavuddeyo babagobeddwayo si be basooseeyo. Abazungu bajja ne batwala ettaka kyenkana lyonna ne bakolerako emirimu nga aba South Africa abasinga bakola bukozi ku nnimiro ezo ne mu mirimu egyo abazungu gye baali bataddeko, nti bo tebaliimu nsigo eri embala esobola nti kakati tutandise era katukole. Ebintu babitunuulira butunuulizi, basinga nnyo okwagala bikolere. Kakati Abanigeria baga nti ebyaffe bye tutaddeyo situganye mwatututte n'ekisubi ku liiso. Naye abantu twababuulidde, embase ey'eggwanga erya Nigeria yeeyogedde ti twababuulidde nga tebannaba kuvaayo. Ebintu byammwe mu luzungu bakuyita ku documentation, mubiwandiike, mubibale, mutuwe olukalala. Kakati nti era enkalala z'ebintu bino ebisobola okutambula n'ebitatambula, ebirekeddwawo mu mpeke ne mu mbeereza ez'engeri ez'enjawulo mubituwe. Kati mu gavumenti ya Nigeria bwe balaabalamu balabira ddala ng'abantu baabwe balese omudidi muyitirivu munda mu ggwanga erya South Africa. Kakati babaga nti abange mubasasula abantu baffe kubanga babadde bakola, babadde bawa emisolo, newankubadde nga muga nti babaddeyo mu bumenyi bw'amateeka, naye mubaweemu ensimbi mu bintu byabwe wakiri bagende beeyiiye. Kale essuubi ttono, naye nga wakiri gavumenti eyogeddeko okusinziira ku minisitule y'ensonga z'amawanga amalala munda mu ggwanga erya Nigeria ate n'ekitebe kya Nigeria mu ggwanga erya South Africa. Gavumenti ya South Africa egamba ki? Bono bagamba nti abo bonna be mwalabye bagenda n'ekisubi ku liiso, abo bonna be mwalabye batwalwa nga na bugisi mufungize, ekyamazima wano babaddewo mu bumenyi bw'amateeka. Etteeka teribamanyi kubanga baalimenya, n'olw'ensonga eyo muddayiri mbaali. Ebigambo n'ebyo gwe mulunyampuliriza n'okutuuka olwaleero wakyaliwo era obunkenke kuba poliisi yategeezezza nti okwekalakasa kwabaddewo wakati mu kwagala abasigadde nabo bagende babulireyo, naye kwabadde kusaamusaamu. Naye nga poliisi yo yakutte abantu 9 ababadde benyigidde mu bikolwa ebyokwekalakaasa olw'okwagala abagwira babaviire. Emboozi eyo ye South Africa gwe mulunyampuliriza tujja kwongera okugoberera n'okumanya bannaffe bannayuganda kye baliko sayidi eyo ate n'amawanga amalala kubanga kagwake nga musana era kakiro tabulamu. Toyinza kulowooza nti bonna baawedde mbu babadde emitwalo 2.5 bakulimba bakyaliyo. Kiki ekinaddako? Onanga nti beekweka bwekwesi omu South Africa yatabuse. Ebyo nno tuvuddeyo. Kakati bwe tugendako mu nteeseganya wakati w'amawanga abiri, eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika zaatandise ku ntandikwa ya wiiki eno adde lunaku olwokubiri awo we lwatuukidde olunaku olwajjo nga bakkiriziganyiza nti waakiri kabasooke bawummulemu kubanga waliwo omukolo omukulu omunene ogutabuusika maaso gwe gw'okuziika omusajja omukulu
Ayatollah eyali supreme leader ow'eggwanga erya Iran ono ye Ali Khamenei. Munanga omusajja ono najjukira mukulu ono myaka gyali gitambulidde ddala gigenda na mukyende eyo yafa mu bulumbaganyo obwakolebwa eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Israel ku ntandikwa y'olutalo luno ennaku z'omwezi zali 28 ojjukira mu mwezi ogwokubiri ensonga n'erinnya enkandaggo mu bikompolo ebyasooka omukulu mwe yagendera newankubadde yali awaga nga bwe bagenda okuwuttula eggwanga erya Israel n'eggwanga erya Amerika naye sseba akusinga akukubya gw'okutte ono baamutta. Kakati mu kumutta ebbanga eryo lyonna okuva mu mwezi ogwokubiri okutuuka leero tuli mu kasambula abadde taziikwanga era nga kyategeerekesa oluvannyuma lw'okubaawo entegeeragana ezaasoose Amerika n'eggwanga erya Iran nti ono enteekateeka z'okuziikwa kwe zaabadde ziggiddwako engalo nga bakibaze nti zigenda kutambula okuva nga 4 lwe lunaku olw'omukaaga enkya 3 leero 2 nga 4 lwe lw'omukaaga. Kakati awo bagenda kutandika kukuba eriisa evvannyuma ku mugenzi n'emikolo emirala gyonna egy'okuziraga bwonna bulombolombo n'ennono butuukirizibwa okuva nga 4 okutuuka lwaliziikibwa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi gwe gumu guno mwe tuli. Kakati enteeseganya kino kye kyaziyimirizzaamu naga nti katusooke tulinde kino kikulu kiggwe olwo nno tulyoke tutandike ebirala amangu ddala ng'ensonga y'okuziika ewedde. Bino nno byogeddwa abatabaganya. Omanyi eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Iran oluvannyuma lw'okulema okutaputa bye baateesa mu ggwanga erya Switzerland baasazeewo baddemu boogerezeganye wakiri balabe nga batuuka ku muguukiriro gw'ensonga zino nga bwe zitambula. Kakati ayogedde abadde foreign ministry spokesperson ow'eggwanga erya Qatar. Omanyi Qatar ne Pakistan be batabaganya mu nsonga eno ye mukulu Majid Al Ansari agambye nti Qatar ne Pakistan mu butabaganya bwe babaddemu wakati w'amawanga gano agaasowagana Amerika ne Iran agambye nti entambula y'ensonga ebadde nnungi nnyo. Okumanya ebadde nnungi bagambye nti kiri kyenkugambye kye batuuseeko ekyokuziika kumala okuggwa kyokka aziise positive progress nti waliwo ekirungi kagambo kadde kalungi nnyo akaasuza empisi ku lugo wakiri ke bavuddeyo nako. Ensonga nnyingi ze boogeddeko naye nga zibasobozesa ddala okuvaawo ne bamala batuuka ku ekyo kye baluubirira. Majid Al Ansari mwogezi wa ministry ey'amawanga amalala mu ggwanga erya Qatar ampuliriza omulungi okusinziira ku biriwo okisooka enteeseganya zino ezibadde mu ggwanga erya Qatar gye bavudde basooke bagende baziike zazze oluvannyuma lwaziri okulemererwa okutegeerekeka. Ebyava Switzerland buli omu yabitaputa bubwe okusinziira bw'ayagala bibeere. Baateekawo ennaku 6 mwe balina okwetegerereza ensonga zimale ziggwe naye okusinziira ku nsonga ennene ekinyusi ekyali kibatutte gamba nga akagolomolo ensimbi ne nukiriya n'ebiringa nga bwe bityo ebirala buli omu yabitegeera nga bw'abyagala. Onajjukira eggwanga erya Amerika lyaddamu ne lirumba eggwanga lya Iran oluvannyuma lwa Iran okukuba emmeeri ya Singapore nti mbu yali yazze mu ngeri yannakyeyitize nga tewali gwebuulidde ne yeereeta bwereesi ng'emmandu. Kakati mu kwereeta Iran n'eryoka ejamula n'ekuba n'egiroga ekijuwujja emmeeri n'esaanawo kyenkana. Abantu baataasibwa Abamerika baabataasa naye ebyamaguzi byayonooneka n'emmeeri yayonooneka. Olwo nno Amerika n'eryoka esonga mu Iran
nti ebigambo yali ebikutte mu ngeri ndala okusinzira ku ebyo bye baali bateesezza. Kyokka nga ne Iran ega nti twagambye nti ekyamazima ekimu ku bitufuula ab'ekitiibwa ke kagolomolo kano aka Strait of Hormuz eryato lino mwe lyali liyise, ng'era tolowooza n'akamu n'akatono nti twali tuyinza okukigumira. Abasajja bano ab'e Singapore n'ababafaanana bajje ssebo nga bayitawo nga tewali abagambyeko nga tebalina ne gwe bategeezezza. Ekyamazima yabadde Abbas Aragaki era ne sipiika Gabrigaf ow'eggwanga erya Iran yategeezezza ti ensonga zonna bajja kuzikolako. Amerika gye bategeeze etegeere oba teyategeera byali mu ggwanga lya Switzerland. Akati ensonga zonna tujja kuzikolako, ebirala byonna tujja kubyogera, naye ekitufuula ab'amaanyi, ekitufuula ab'enjawulo, naffe ne twogera nga Amerika bweyogera ng'eyogedde ku byayo negayo super power era ekyamazima ensonga neerabira ensonga zaayo mu maanyi gaayo, ffe ekitufuula ab'amaanyi ke kagolomolo aka Strait of Hormuz. Byonna birala tujja kubyogera, kyokka ako tekwogerwako newankubadde nga ne mu nteeseganya era tugerako, naye bye twayogera bye tugenda okuteeka mu nkola. Fenno tetugambangako mbu akagolomolo tekajja kuyitibwamu muntu ayogera ye Iran, wabula anaakayitamu ateekeddwa kutambulira ku biragiro byaffe, atutegeeze nti abange nze Farida nzija. Kyokka tumugende nti kakati yita wano, kubanga ekibadde kisinga okuluma amawanga g'omulunya mpuliriza kwe kubeera nga Iran agenda kufuna omudidi munene mungi muyitirivu mu kagolomolo mbunga asolooza abantu abayitawo. Yagendi nedda situgenda kusolooza muntu n'omu, kyokka n'ayitawo ateekeddwa okuba nga atutegeezezza nti nzija, ne tumala tuteekateeka ate ne tulaba ani agenda okuyitawo, lwaki, ani amuwadde olusa. Naye bwe mujja nga mupaaluuka kubanga Amerika egambye kikafuuwe Aramu Aramaini temujja kuyitawo. Kati ekyo kyekyakubya eggwanga lino erya Singapore. Ebintu ebyo birumya amawanga mu Buwarabu awo era ne biruma amawanga Amerika ne banywanyi bayo nti ekyo tekijja kusoboka. Kakati newankubadde nga bayimirizaamu nti balinde okutuusa okuziika nga kuwedde, naye Iran ekyali ku nooti eyo gye yasoma n'egikwata bukusu n'egikusula gati akagolomolo sebo ke katufuula kye tuli era tetuyinza kukavaako ne bw'oba ofa ku Saddaake Maguja tetujja. Kakati ensonga endala era etaategeerekeka y'ensonga y'ensimbi. Olwaleero Iran bagenza okuvaayo bino babyogere, ab'e Iran bavuddeyo babuukabuuka nti tukanyiza kituufu tetugenda kuddamu kutuusa okuziika nga kuwedde, wabula twogedde ku nsonga y'ensimbi zaffe ezaakwatibwa eggwanga lya Amerika mu mawanga ag'enjawulo. Omanyi mu nteeseganya ezaali mu ggwanga erya Switzerland bano bakkaanya nti ekituufu waliwo omudidi muyitirivu ogugenda okuweebwa mu ggwanga erya Iran, naye guli gutya. Kakati bano bavudde baga nti tukanyiza tugenda kuzifuna mu bitundutundu bibajjo tukkiriziganyiza, kyokka bagenza okuvaayo ate nga Amerika eyogera birala. Kati ffe tetunaba kubyogerako ebyo ebyensimbi, okusinga essira tulisimbye nnyo ku kagolomolo. Musajja mukulu Donald Trump ekiro ekikeesezza olwaleero alinnye mu nnyonyi y'eggwanga erya Amerika eyabaweebwa ng'ekirabo kuva mu ggwanga erya Qatar, naye abadde agenda okugirinnya n'ategeeza bannamawulire nti ekituufu ensonga zibadde nnungi ezigenze mu maaso wali ekkate Doha, naye mbu tebakkaanyiza ku nsonga ya nsimbi. Yenna asinze kusinga nnyo essira litadde kuga nti bakkaanyiza nti ensonga za nuclear zigenda kukwatwako, ekitongole kizigoberera mu nsi yonna kigende ne mu ggwanga erya Iran. Kati ate nabeeyita nti ebyo tetunaba kubyogerako. Kale nno ebigambo bya ntana ng'ava okulaba omulwadde omuyi, newankubadde nga basiriseemu naye toyinza oga nti biwedde, kubanga era okusinziira ku biri ku lupapula buli omu akyategeera nga bw'ayagala, so singa enteeseganya bwe zandibadde. Enteeseganya zino tezibadde direct nga bwe munaatuula
era nakugambyeko nti kyadde kitegeerekese nti Kushner mukoddomi wa Donald Trump n'omusajja omulala omukugu mu nsonga zino Steve Witkoff baali bakubayo naye tebalabiseeyo kubanga abe Qatar n'abe Pakistan tugeze bano babadde batuddenga wano mu masengere ng'ekisenge ekirala nga boolaba singa gwe omanyi mu masengere bamwami Kasozi eri gye batuula kati ng'eno abamawulire gye tukolera ye watudde Abamerika abe Iran nga batudde eri nga ku kikono eky'abamwami Kasozi kakati ng'abe Qatar bajja ne babiwulira okuva eri ewe abamwami Kasozi gye batuula mu administration ne babireeta eno ffe gye tutuula eno ne tuteesa nabo ne baddayo eri zenteeseganya bwe zityo bwe zibadde ezibadde mu ggwanga erya Doha n'ebyo bavuddeyo nabyo ekituufu byogeddwa ne byannannanna ekikakase nti bajja kuddamu ng'okuziika kuwedde.